Alice Mulondo, omubaka omukyala owa Lwero District kadi NRM. Olwaleero nga 17 nasazeewo okulambula amasomero ga gavumenti, amasomero agali mu Lwero District okulaba nga bwe gaddukanyizibwa. Naye kyensinze okuzuula nti amasomero gano gaali government aided, ebikozesebwa tegalina, okugeza nga kompyuta. Tuli ku mulembe gwa digito, pulezidenti waffe President Museveni akubiriza abaana bonna n'ensi yonna tugo digito. Naye nkizudde nti kyekisoomoozo ekisinga obunene mu masomero ga gavumenti kyenzudde ku lunaku olwaleero. Waliwo essomero lyetutuuseemu nga lirina abayizi 400 kuba bali mu youth, naye nga kompyuta balina 2, naye nga ennamu ziriko 5. Nakati abaana abo tebajja kufuna mukisa kukwatako, just touching the new computer, tebalina mukisa ogwo. Olwekyo nkubira gavumenti omulanga effeeyo okulaba ng'amasomero gano gayambibwako. Agamu ate go n'ebizimbe bikadde nnyo, bifu nnyo, naye nga galina abaana ba gavumenti ge baweerera. Ate ng'okwetoola waliwo amasomero ga private agalabika obulungi, naye ng'ensimbi ekisooka ebyenjigiriza byakyuse nti buli mwana alina okukwata kompyuta. Tuli mu digital era. Kati kompyuta tulina ntono nnyo mu masomero. Amasomero agamu tegalina ddala. Ojja kwesanga nti tuteetukawa naye tulinako we tuli. N'olwekyo hands on kiba kizibu eri omusomesa ng'alina kompyuta 5 ate ng'alina abaana 10 mu kiraasi. Kyetulwanirako ddala ffe ng'abaluteeteeseso okulaba nti all our students can have hands on the computer. Nkuba omulanga. Nkubira omulanga eri abakulu bonna bekikwatako ne UCC tugituukiridde emirungi na buli muntu yenna ali eyo ng'osobola okuddukira luteeteeseso kigambo kya ICT. Maa tulina obuzibu bukyaliwo, tulina abaana mu senior 6 abaana abasukka 10. Bonna bagenda kukola ekibuuzo kya ICT mu Novemba. N'olwekyo obuyambi tubwagalira ddala. Amanya? Lubega Mathias, yali master wa Rutete Secondary School. Tweyanza. Bulijjo lero